nabwe kityo tuba wamu ne bannaffe aba Buganda Land Board okutusako programu eno. Olunaku lwa leero twasinkanye Minisita w'Ettaka Honorable Judith Nabakooba ne tuwayamu naddala ku nsonga y'ettaka nga tutunulira ministry ye obuvunaanyizibwa bwe ate n'ebyo byasobodde okuba ng'akola ate oba oliawo n'enteekateeka Gyebalina. Honorable Nabakooba byanyonyodde naddala ku nsonga y'abantu abatamanyi buvunaanyizibwa bwabwe ku ttaka, ntegeeza abo ab'ebibanja, ntegeeza abo abalina ettaka n'ekyapa n'abo abantu abeesenza era mu kunnyonnyola ensonga bw'ati bw'aginnyonnyola. Abatulaba mbalamusizza nnyo ku BBS Telefayina ne mbeebaza emirimu ate era ne mbeebaza okubanga mulaba ne muwuliriza Telefayina. Nze Nabakooba minisita w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga, ng'era mumanyi nti obuvunaanyizibwa bwaffe bwetoololera ku Land Administration and Management okukwanaganya n'okukwasa ensonga z'ebyettaka mu ggwanga nga tutunuulira amateeka, tutunuulira policies oba enkola gye tuyita ennungamu, ne tutunuulira n'ebintu ebikolebwa ku ttaka mu bitundu byaffe eby'enjawulo, era ng'emirimu gyaffe tugiweerereza wano ku Parliamentary Avenue mu kibuga Kampala. Of course tulina ebintu bingi bye tutaddeko essira nga gavumenti okulaba nti tulongoosa ettaka si wano wokka mu Buganda wabula n'ebitundu ebirala eby'eggwanga, yadde nga wano tulabika we tulina ekizibu eky'amaanyi, naye ate n'ewalala nayo bigenze bitandika okuba nti bivaayo. Ng'ekizibu kino kivudde ku nkaayana z'ab'ebibanja n'ab'ettaka. Era ng'essira nga gavumenti tulitadde nnyo ku kye tuyita land tenure security okulaba nti omuntu w'atudde asobola okuba nti ategeerekeka nti wano w'atudde, nga tugaba ebyapa ewalala nga tugaba kye tuyita certificates of occupancy, ekiwandiiko ekiraga nti Nabakooba ntudde ku ttaka lya Nsubuga. Ate ewalala era nga tugezaako okunnyonnyola ow'ekibanja y'ani, kubanga ow'ekibanja ono gwe twogerako constitution emmanyi n'etteeka lya Land Act limumanyi tiwaali. Era ab'ebibanja kyova olaba oluusi nti twogera nnyo ku multiple interests ez'enjawulo, nti ettaka olisangako ow'ekibanja n'osangako ow'ettaka. Ate ebiseera ebisinga weesanga nti ow'ekibanja aba alikozesa nnyo n'okusinga oli ayina ekiwandiiko kye tuyita ekyapa. Kati awo obuzibu ne buba nga bw'amaanyi nnyo. Ow'ekyapa agamba ettaka lyange nandibadde ndyagala, nandibadde ndifunamu ssente, naye ng'ate kuliko ab'ebibanja be wasangako. Omuntu ofuuka otyo ow'ekibanja, mu bimpimpize nga nti omuntu okufuuka ow'ekibanja osobola okukigula, basobola okukugabira, osobola okuba nga wakisikira, oba tulina bannaffe ababadde ku bibanja emyaka 12 nga constitution ya 1995 tennakolebwa, nti omuntu singa oba ogwa mu biti ebyo byemmenye ofuuka wa kibanja. Era constitution etteeka lyaffe erya Land Act ne lyongera okulambika enkolagana y'ow'ekibanja gy'onootegereganamu n'ow'ettaka. Ng'enkolagana eno era eri mu tteeka egamba yakuteeseganya, kwogeraganya, so si kozesa force oba si kozesa lyanyi. Bakiyita negotiation, mediation, nti mutuula ne muteesa. Kitegeeza nti abakola Land Act baakiraba nti wayinza okubeerawo obutakkaanya, wayinza okubeerawo obutabanguko, wayinza okubeerawo embiranye, naye ekikulu kya byonna musobola okutuula ne muteesa. Ng'era mu kuteeseganya tteeka lya Land Act lyateekawo ebintu nga bina bye muyinza okutunuulira. Timuyinza okuteeseganya ne musalawo nti nina ekibanja yiika 10 tugabane ne landlord nsobole okuba nga nfuna ekyapa kye bayita land sharing. Era ne lyongera etteeka ne liteekawo nti wayinza okubeerawo land buying. Ow'ettaka n'akugamba nti ekibanja kyo nkyagala kankusasula onoonye awalala w'ogula weeyongereyo. Oba gwe n'ogamba nti kosasule landlord osobola okuba nga ofuna ekyapa weegulire eddala okuba nti weegula mu ttaka. Kati eyo bw'enkolagana eyo bw'eba ewedde waliwo enkolagana endala nti singa ebyo byonna biba bigaanye ng'oli tayagala
kwegula naye talina busobozi bugula ate tayagala nakugaba nalina famire engazi alaba bwagabako akatundu talina kyasigaza era etteeka ne liteekawo kye bayita nominal fee kye tuyita obusuulu ti omuntu osobola okuwa obusuulu. Obusuulu obwo bugerekebwa okuva ku districts zaffe ez'enjawulo town council ne municipalities paka neeno ku ministry ng'era districts zaaweebwa enkizo okulaba nti ziteekawo obusuulu obwo ng'obusuulu siga nti oba osasudde wabula okulaga nti otudde ku ttaka lya gundi n'owaayo obusuulu obwo nga buweebwa buli mwaka okulaga nti oli wa kibanja ku ttaka ly'omuntu. Naye kati tukizudde ensangi zino nti abantu n'obusuulu tebakyayagala kubuwa naye ate ne bannannyini ttaka tebakyayagala kukwata busuulu. Awo pulezidenti bwe yatugambira tutukole ennongoosereza mu Land Act tusobole okuba nti obusuulu obwo singa oli aba yeebulankanya nga yeebuzaabuza tasobola kubanga abukwata buteekebwa ku ggombolo oba ku disitulikiti ne wabeera nga watondeddwawo akawunti ey'enjawulo kwe bulaga. Ate era ne twesanga nti oluusi n'ab'ebibanja tebamanyi nti balina okubuwa buli mu tteeka kubanga mulimu gy'olaga n'obabuuza mubadde muwa obusuulu nti nga kitegeeza nti tebamanyi mubadde mukimanyi ng'era olaba awala n'otuukayo nga babadde babuwa era nga babumanyi. Naye ate ne weesanga nti enkolagana eyo ebadde ya myaka giri ensangi zino tugenze ne tufunayo be tuyita balandiroodi abapya ba new landlords. New landlord oba ow'ettaka omupya yonaagula ng'ettaka lyayagala diteekako development. Bw'aligula nga ayagala kuteekako development tayagala kumanya oba asanzeeko ab'ebibanja oba tabasanzeeko naye tujjukire nti etteeka ow'ekibanja limumanyi. New landlord yoyo gw'osanga agula enkeera n'ayagala agoba abantu aleete bakanyama aleete oba afunyeyo abasirikale asobole okuba ng'agobaganya abantu. New landlord gwe twogerako yo yagamba nti nze njagala faamu abantu muveeko nze ku ttaka lyange njagalako faamu oba njagala kuteekako kkolero nga tayagala nakutunuulira kweri enkolagana gye ŋŋambye ey'okuteeseganya n'abantu bw'oba osanze ku ttaka. Ba new landlord be basika abasika bwe basika nze ngenze mbiraba wano mu ofiisi tebaagala kumanya ndagaano bakadde baabwe bajjajjaabwe ze baayingiramu n'abatuuze bwe basanze ku ttaka. Muzeeyi bw'afa oli n'afuna ettaka nga ye musika ne batuula ne balonda ne ba administrators bo baagala kutandika nga bo baagala endagaano bazadde baabwe ne bajjajjaabwe ze baakola zibe ŋŋanfu ekintu ekikyamu. Ne twesanga nti kati ne ba administrators nabo bongedde okusajjula embeera omululu mungi enkaayana mpitirivu ba administrator nabo beeryamu enkwe ne weesanga administrator olw'okuba yali ku kyapa n'atunda ettaka nga banne tabategeezezza kwegala ne weesanga nga ebintu bigenda byeyongerako. Jjukira ettaka lyaffe teryeyongera kugaziwa fe abantu population yeeyongera enkaayana zino zo ziba zirina okuba nti zibeerawo naye ekikulu kya byonna kwe kulaba nti tuzikwatako okuzigonjoola era nga tugenderera mu nsonga zino ez'okulaba nti tugonjoola enkaayana zino tutaddewo kye tuyita okulaba nti ab'ebibanja babeera basomesebwa kubanga twakizuula obutamanya omululu n'obubbi nabyo biri nnyo mu kintu kino eky'ettaka. Twagala okulaba nti abantu bamanya ne balandiroodi bamanyi. Bw'omanya etteeka ligamba ki osobola okulaba nti olwanirira ekyo etteeka likyogerako. Naawe landiroodi bw'omanya nti yadde olina ekyapa naye waliwo etteeka erifuga ow'ekibanja n'ettaka kikuyamba okulaba nti otambulira mu mateeka. Tugezaako okulaba nti ne enforcement okukwasisa amateeka nakwo kubeera kunywezebwa ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku LC1 ne tugenda ku magombolola disitulikiti poliisi ebitongole ebinoonyereza ebitongole bino ebyenjawulo ebikola ku ttaka tugezezaako okulaba nti tukwasaganya nabyo. Luli tubadde tukola nga buli omu akola bibye naye kati nateekawo ne coordination meetings tubayita ebyo ebitongole ebyenjawulo ne tutunuulira embeera ne tulaba tutambudde tutya. Waliwo n'ensonga ze tukolera awamu ng'ebitongole ebivunaanyizibwa okulaba nti tuyamba abantu okufuna amazima n'obwenkanya n'okulaba nti troops oba abantu abakola ku nsonga zino bali coordinated enforcement esobole okulaba nga nayo enywezebwa.
Amakooti gaffe gano ag'enjawulo tugezaako okulaba nti tubasisinkana tubabuulira obuzibu buli luddawa. Ne kkooti nabo balina engeri gye balaba ensonga, naye ate ne ku ground waliwo ensonga engeri gye zitambula. Ekintu ky'okuvisitinga locus kikulu nnyo ensangi zino ng'omulamuzi tannawa nsala ye esembayo ku musango. Bw'otuuka ku ground kikuyamba okulaba ab'ebibanja be bali mu nsobi oba landlord yali mu nsobi. Era ekyo ky'oba ojje ku ground kikuyamba okuwandiika report nga report eyo eri balanced. N'ekirala okulaba nti emisango bagiwa obudde, emisango girwa nnyo mu makooti. Jjukira emisango gy'ettaka gikwata ku bulamu, gikwata ku mbeera z'abantu baffe aba bulijjo. Kati omusango bwe gumala myaka 15, myaka 2 kiba kya bulabe nnyo eri omuntu ono ali ku ttaka oba ali ku kibanja kye. Tugezaako okulaba nti tubayingeejinga okumanya ki ekyetaagisa okubeera ng'ensonga ezo zitunuulirwa. Ate era nga n'omwaka guno His Excellency President wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ekiwandiiko omwezi ogwokubiri. N'alambika bulungi engeri ab'ebibanja gye balina okukolaganamu n'ab'ettaka. Era n'alambika omulimu gw'aba RDC obutaddamu kulaba ng'abantu baffe bamala gabagoba ku bibanja byabwe. Era n'ajjukiza RDC nti omulimu guno talina gukola yekka. Alina okulaba nti District Security Committee etuula ne bateesa ne balaba ensonga ezze eri genuine tugikutte tutya. Era singa baba balemeddwa okubeerako ne kibasalawo basobola n'okwebuuza ku minisita w'ebyettaka okulaba ng'ensonga etereezebwa etunulwamu ng'amateeka bwe gatambula, kubanga twakiraba ng'abantu baali babagoba n'okubira RDC n'agamba nze ate saabaddeyo ate saabitegedde, n'okubira poliisi ate saategedde, naye kati coordination ezo zituyamba okulaba nti buli nsonga erina okutunuulirwa neyeekenneenyezebwa nti ekisalwawo bwe kigenda okukolebwa nga at least institutions zonna ezivunaanyizibwako buli omu olubimbi lwe asobodde okuba nga alukoze n'obuvunaanyizibwa bwe ng'abutuukiriza. Ebyo byonna nga bigenderera kulaba nti ab'ebibanja oba kye tuyita security of tenants kibeerawo mu ggwanga lyaffe n'okulaba ng'abantu baffe bakuumibwa ku bibanja we bali. Era okuva ekiwandiiko ekyo lwe kyajja tetugaanye wakyaliyo era abaagala okozesa eryanyi, naye era olaba nti enkayana zigenze zikendeera. Yadde luli mu kusooka nga zibeera mpitirivu nnyo, naye olaba nti yes weeziri naye zigenze zikkakkana. Olw'okuba kati tutambulira ku PCM tukolera wamu okulaba nti ekizibu kino tukigonjoola. Of course mulimu bannaffe oluusi wagenze n'oŋŋamba nti nina okwogera ne ku basquatters. Basquatters mu tteeka tebaliimu. Basquatters ndowooza be bakyesenza. Mu tteeka lyaffe kyesenza taliimu. Era nakubuulidde ow'ekibanja yaliwa era tumutegeererawa. Kati bakyesenza bano nabo tugezaako singa tuba tubasanze okubabuulira. Era ky'ova olaba nti gavumenti yateekawo n'enkola ya land fund nti omuntu singa ddala tulaba nti abantu baasetolinga awantu nga tebagwa mu biti biri by'emmenya ebyokugula, ebyokubagabira, ebyokusika, ebyokuba nti baaliko emyaka 12 nga constitution tennakolebwa, ti gavumenti awo esobola okuyingiramu n'ekozesa land fund okusasula landlord okulaba ng'etereeza ettaka n'okulaba nga bano bakyesenza nabo bafuna obwannannyini bwaba batudde. Gye tuliko kati tuli mu kaweefube okukola amateeka. Amateeka okulaba nti tukola ennongoosereza ezigenda okuyamba abantu. Tulina Land Act Amendment Bill, tulina Land Acquisition Bill, tulina Real Estate Bill. Ezo zonna bills mateeka tugenda gatunuulira tugeekenneenye, naye ng'ekigendererwa kwe kulaba nti tugalongoosa tulabe nti gayamba ow'ekibanja n'ow'ettaka n'okulaba ng'ensonga zitambula bulungi nga tewaliiwo kyekubiira. Ebyo byonna bye tugenda okuba nga tutunuulira ne policies, kubanga tulina policy ya land acquisition weeri tweyongera ogyekenneenya land acquisition, rehabilitation and resettlement policy. Twagala tulabe nga nayo ebeerawo esobola okuba nga etuyamba. Ebitongole by'amawulire eby'enjawulo tubebaza abasobodde okuyamba, naye abatannaba kuba nti mutwala ensonga eno ng'ensonga enkulu tubasaba mutuwe space oba kye tuyita airtime. Airtime gye mumalira mu programs ebyobufuzi twandibadde
50% of that airtime tugiteeka mu nsonga z'ebyettaka, abantu bannyonnyoke bamanye ne kye tukola. Omuntu bw'amanya kyanguwa okutambula ne gavumenti, naye bw'aba tamanyi abamubuzaabuza baba bangi. Maachers tufuba okulaba nti ensonga zino tuzitereeza, naye n'ababuzaabuza abantu bangi mu bitundu byaffe eyo. Tomanyi oli kye yeeyagaliza, tomanyi kigendererwa kye, ajja n'abuzaabuza community. Naye ate singa community eba yatuula ku TV oba neebeera ku radio neewuliriza, baba bamanyi wa gye baddukira, baba bamanyi etteeka ligamba ki, baba bamanyi wa gye basobola okufuna obuyambi, ne basobola okuba nga bayambibwa. N'olwekyo tubasaba bannamawulire mutuwe space, tugibasaba n'obuwombeefu, si yampaka, naye mutuwe ku space tusomese abantu baffe bategeere. Bwe banaamanya nga bali informed kijja kutuyamba okutambulira awamu ne bino byonna bye tugenda okukola. Baka ba Christmas abatulaba n'abatuwuliriza tubeebaza okutambula naffe. Omwaka tegubadde mwangu nnyo, tubadde ne COVID, ne tubeera ne Ebola, ne tubeeramu ne evictions, naye twebaza Katonda atumazizzaako omwaka guno. Ate era tusaba n'omwaka ogujja tutambulire wamu, tulabe ng'eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso nga tukola obuweereza mu ministry eno ey'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. Gakasa nti ebigambo ebyo bw'oba obigoberedde bulungi era ng'obiwulidde, osobola okwekuba mu ttooki n'omanya oba n'ozuula w'oyimiridde, w'oli awo wajjawo otya, olina ekyapa kyawo, nannyini ttaka akumanyi, otuukiriza obuvunaanyizibwa ng'okusasula obusuulu. Oba oli awo byebimu ku bintu ebiyinza okukwetera emitawaana, ate oluvannyuma n'okaaba nnyo ng'olaba ensonga zikususeeko, naye bw'onoobituukiriza ojja kubeera ku ttaka, ate era okolereko okulaakulane, ate naawe obeera omuntu eyagala obulamu bwe obulungi.